ebbala gye nasookerwako okukola wano mu byonna sijja gitwala bwe bajjogerako bubi eri kali awo nansana sijja kukawalinnye kankaleke kubaka nedda ebbala gino abantu bagimanyi ebbala gino abeerako enansana ginakolerako ebbanga but they don't value eri nga ku gundi bagimanyi era mu komenti ojja bagiteekawo makapolo nakwatira eyo ebbaala nga nze nyina n'emikwano gyange emigaga nga giŋŋamba watutamyako akabaala tujja kujjayo akabaala okitegeera n'ogamba mpamba ebbala yange kwekolera nfunawo ebiri nfunayo ekyesatu okitegeera so naye tebaatuvaliwinga mu biseera ebyo tebaatulabamu Maaka kino ekintu okukuweereza night okole n'obeera host mu nights ze bakuwadde ku bbaala bw'emala okukwata ate ne bakuggyako omulimu ne bagukuggyako tekinnantuukako so bakikola bano ba hosts abawansi I think kyenkola nkimanyi for almost kati nina experience y'okukola mu mabbaala ndowooza emazeemu kati emyaka giri mu 5 enakudda kati ndi awo kati ngenda weza ku Tony ngenda wezawo omwaka ndowooze mu gw'omukaaga I think na signing contract ne Tony mu gw'omukaaga omuyo omwaka kitegeeza ngenda gumalayo eno naye nemabega mbadde nandi mu mabbaala okategeera nti situka tekibangawo oli najja naŋŋamba twali twakuwa night ne tugikuggyeko nze yeegoba akitegeeza kyapeninga ku bano bawansi kisoboka okutooka peninga kubanga kati nze waliwo night waliwo ebbaala emu ekyengera neegoba nakeera ku makya netunuulira nga ebbaala sijja gisobola gikolera abatalina bantu aweeva twalina bye twayogera tutuuka ntugana neŋŋamba ino sijja sobola nga management management yes butereva abatulaba ku Brown Skin Events manya MCA official tuba tuyingiddewo happy new year mwebale kubanga mwagutandise ensube nti biri ebyagaana mu mwaka oguwedde tugenda kuba tusobola okubanga tubikola mu guno waliwo yaŋŋambye nti tunaamusonyiwa ebya 2025 tuleme bimubuuza byakozeemu akyali ku bya 2021 bikyagaanye okugwa buterevu tuli nansana wano ku Bumu Furniture wano nga wakayisa ngove Kampala nga wakayisa church ya Pastor Bugembe osobola okuyita bagamba ina buli kalonda yenna gwetaaga mu nyumba yo gwetaaga mu kisenge kyo mu office yo kyonna kutuusa buli kyoyagala kyonna nga kikwatagala ne furniture bagenda kwa kituusa. My name is Mr. Idi Official Sako zezekane mu host munange gumanyinga the one and only the baddest Quintessa MC Quintessa kazi Vincent Kaliba mukada wange tuli ku interview okubide nganye obuta siganye mujjako mukirabi oyo no Kaliba munange mbadde manyi oyaga niwe yatumira ku bantu anga soko basi video bagaga webiti baya tubo seki wali mu interview aganye aduso seke yakala asoka tocheyezo omwaka asoka twatuyezo omwaka baganyo yingira botende ku kizibe tulina mu omugenyi wa fomu wati CEO tugende mu kibira nange kulike ekibira CEO tugende mu kibira mpozi bantu kali bampita Mr. Kibira bakuyita Mr. Kibira omusajja akyasinze nights Kampala negwe gwe testa soko liki okibenza ina ekibira nze zaina ekibira mu Uganda kituufu ne baba bakube ekibira boyo wange wasoka tukikuba wano nga tutachiyingira bro wano ku press conference wanda soka nyimiza ku lutalo press conference weji dubo tiri soko tunyumise fa abatali ku mwala bachi mukazi wo yaleta ebimu twalaba ku press conference gwe mukazi ogambye mukazi wo yatereza mu lulimi sanga abali ku Maka nze sa kuletera bimulinga siku inaako kakwate ushegedde nedda ono yabadde abuze ekibuzo ekituufu kati gwe tuwe woje yagala konje kyesa mu kamera wano nedda nze wamakinga nalaba kwaliko abayimbi kwaliko batikitoka bonanga batuddawo ku mmeeza era nga press conference etambula bulungi webale nnyo all of a sudden ni wababa aleeta ebiva mu kibira biba bimuli I know ebimuli byava mu kibira ebiva mu kibira ebiva mu kati no kati kiri bwe kiti
eyaleeta ebimuli walaba bimuli bya walaba ebimuli si bwe kiri gwalaba ki nalaba ssente kati walaba ssente yalaba bimuli kiki natwala ku byo tewali kiwatwa yani atayayaka wasi ataya ye mwatwali ataya yemu basi bwe kyaggo hawana omayi obe oyambadde no ataya kutya okuba baba yambadde no ataya mutya kulwangadde walaye ngalange siba tukoze interview ngale mu chat boy anyway the Jack Chan in you anyway anenda bambya atalo chipiya wadolowooza abantu balowooza ebintu ebyo like ko ali nasanga ko comment omwala yaleta ebimuli wamukuba bana ye mwasa amukuba omwala mukanga bokanzi wano mukugenda edda maka wakuba nze najiraba obusungu bwava ko ki ano just kale nekirala waliwo ebintu byetukola kati mwabawala like omuntu yena obomulete mugambe ko ndineka surprise ke ate surprise ate bakugambe you're protecting at that moment surprise tebajogera kale ene kind of gift oba like ate ne gift tebajogera that's why it's a gift ne bakibikako ne basikuleetera twali mu mawulire gaffe ga kibira tutambuza trip omanyi obudde obuba wakunoonya bakasitoma baali abagenda okujja mu kibira but I think she was one of the customers. No, nekirala nera newe sa baita munnenya nnyo ebimuli bye12 bannange munnenya wanena mu munjaji ngekola maka natuka kula bei gwe nabera kula isi bwentyo maka ekirabo toina kukola kya bei omulembe mukwano maka newe nkuletera sweet ya 10 still ekiba kirabo from the bottom of my heart so long as it's a gift anyway ebyo byetwabiraba nyimeza ku kibira ekibira kyali kitya nenga ekyo ebimuli mubireke njagala ebimuli ebyetane nange jala kubirwa ku bimuli byetane ekimuli kyali kya yabikuleetera naye ate we nabireeta n'onkuba oma abakyala abali eyo kale kimanyi mwanyigamu nganye ebimuli bya mukyala munnammwe naye togenda gibatakwise ate ogendayo nebimuli mulinyiseko ku bimuli yali fani watu da moment ebimuli ebyemitwalo 5 nuga ku byemitwalo 2 tuga ku bimuli yali fani watu da moment yali fani weyagaba kondi yali fani wange so walaga ku trip yeha kati ngagugwa gutya trip bana yataja mu kibira kya 225 kyakwata wala itoina patage wakuba mu toina trip ji watambula ne kunyumira kubanga ffe inze amushuwa ne kutikira okuba ekibira kyasigalayo kuliko ku internet kwanze nabachi bachi wa search bachi tugende mu kibira 18 boy tugende mu kibira ne professionals okimanya abaana bava mu night ya maka ku Saturday kyali cha Sunday no kyali lwakuna kati bava mu night olwokusatu eya maka ne bagenda direct ku picking location ne baba ku picking location ne basiba mu kibira basulayo wa kisawa nansa na omaife nansa ne tulinayo ebintu bingi ne kati lwakukola kwa ima road kuno waliyo naluvulaawo kyola abantu nabakweka location nga bajja kunsukako abantu bo location ate nganze kati obudde buno ebintu by the way kati amanyi buli wobanga okula otegeka ebintu bino baba wotuuka nga tokyalina kola kintu kya mutwalo kati mweche kibira kye kyali kisose ino ya third edition nakola gundi edition za mirundi kati guno gwali gwakusatu kati bali tukitambuza mpaka bati n'omwaka guno mugomukaaga tukiyina the same venue tukikola emirundi 2 buli mwaka tukola mugomukaaga tukola mu December kiri the same venue no kati tugenda ku planning but twatwagalira tudde tukikolere trip omanyi like trip kinyuma nnyo singa ekya berete mugenda vibe nga mujiro vibe ebera muko kana kaluke twabagamba okubajja ko Olixer Rugogo n'okubajja ku Sabex nasa na wange bahina vibe okutuka yo ku kibira nga
abaana beesunga kibira kiri ludda wagenda mu kibira kyennyini twali mu kibira kiri nakyo forest abaana beesuubira ne ku bino ebintu bino ebigira mu kibira abaana naye bambi si mukira kanzu ine kanzu yayambala ekintu akisiba wano mumaaso wakyo akyewuuba kati nga wonala kana akawuzi naye akisussa waliwo yambuuza kuba kati oyo kyali wange kati waliwo omwana yambuuza naye ono omwana akaguni kaba tekamuluma kasododo kakati so trip ya mugomukaaga ey'ekibira tugiyita 4th edition tetunnasalawo wawegenda kubeera naye nga I wish abaana bagamba twera tudde mu kibira ekiri nakyo kwakyo kyetukoleramu tukolera mu open place nti batuteeke mu bbaala byagaana tunone ebikwata binone gye tuba tulina okugenda wali olowooza artist mu kibira ekyo okugattamu nga Suna Ben by the way abaana buli omu akinsaba ngamba ekibira ekyo tukiteekemu omwana w'ebinnyanja naye lwakuba kyenalaba bafaani b'abaano badijja abo ab'ebinnyanja ba layisi baagala nnyo ebivulo by$5,000 like $1,000 you know ate ffe tukola trip nga ya bbeeyi kati era njateekayo omuntu w'ekinyanya tufune abaana abatusumbuwa kati nze nyingira nti awo gundi w'ebinyanya ku $5,000 so ate nate ffe tukola show naye okimanyi nti ebinyanya birungi naye bya layisi bya layisi ate ng'abantu babisaako nga surprise artist kati nze ŋŋanze DJ ye nga ye mwagala naye ndongo y'ebinyanya tenyumira no enyuma survive okukongeramu mu makati mu vibe okongeramu tolaba nyege okyongeramu kubanga like boba okola buno obuntu olina okuwa bafaani ekibaseza nga kibalowooza nti katulipo kamaka kaba kaddala okategeera kati olaba nkano kagundi kenaleetamu wakati awo nembafumbira emmere ne balya mu kibiira munda emmere nebalemerawo kati omuntu abeere n'agamba ne bannaye buli bwe tugenda mu trip z'oyo gaayi alina byakola omwenge n'engusubula ne gubeera ku layisi omuntu ali akasente ke nga kagwayo ajja n'abanga ali mu bbaala waliwo kitegeeza shisha n'abeera ku layisi nti kitegeeza oba otaddewo omuntu byegomba simanyi kino oba nkyogere maaka ye nga ye yategeka emmere nga yabwereere naye waliwo bakyali bange abanyiiga waliwo awo omuwala yali atunda emmere ng'otuukawo nga bo tebamanyi n'omubuuza kiri kitya n'agamba 2,000 waliwo omuwala yali asooka awo yali asooka but I'm serious this is serious anyiigire nze bankyayira mazima gange si yali mu silver plate nga pilawo natuukawo ne bakyali bange omuwala n'atugamba 2,200 on my mother's life nayita flama ojja obuuze flama nayita flama yeyantwala mpaka ye yali asooka nayita flama yeyantwala yali agala kutta brand awe bakasogamba ndi ogenda mu trip ya maaka obeerayo kuba isoka zenyina ba sponsors this no bumufanicha nene ebintu byo biba corporate bumufanicha yampe $5,000 ku press conference mwaziraba kati lwaki obose abantu baguze mmere mu kibira Don Kaliba ono ne musekira nagenda ne musanga wa ku Tony Knight yo yampa 1.5 ne mugamu nange zo yampa 1.5 that guy ne mulizavingira wagenda okutuula kitegeeza mbaaso okukola kebi wa mutima mulungi badoni makusibona bateekawo embeera nti kiba kizibu nnyo omuntu okugamba nti yaguze emmere mu kibira akale gula omwenge obvious kugabula mwenge okitegeera n'emmere nze kati kankuwulire buli kibira kyenkoze buli tupu gyenkoze emmere yange eba yabwere mu kibira ojjanjala ng'ekuluma n'olya n'onywa omwenge go kale bagambe wafudde omwenge tewafudde enjala okategeera baalya ne baginaaba tusulayo abaana baanaaba emmere abantu balina okulya okategeera so yatunda emmere mu kibira wakola bubiira we naakulaba
tujja kuddamu tubibale bote ebitabo ojja kumbulira ne yakuwanga kuba omuntu yali omukozi kola collecting asente kati ekyo bafani bo n'abawagizi bo bakitegedde ensobi teyaliyo yaliyo oli kati baba yatundayo plate 5 oba 10 ezo sente ntono nnyo naye twakiddangamu era bafani bange bakimanyi emmere yange mutupe bayabwere kale Mac Pro awo nyini madde njagala kubuuza tukumanyi nga omuntu eyekoledde erinnya naddala nnyo ku TikTok okwo TikTok okwo olina gwamu ku bantu kale abalina numbers bw'otegeka ebintu ng'ebyo ba TikTok abanna abalina numbers bakuyimiriramu ne bakubeerawo nga baboyibo ne bakulinnyiramu ate ako kakulu kati press conference waliwo wagiraba gwe TikTok kibe walabawo batonotono amanya ngali bali batonotono tumenye Dr. Sefko yaliwo Flama oyo sawo oyo handbag nkola naye already ali ku Mac Pro management yo abeerawo eva nalaba wani omulala ba TikTok tetugamba kuba Sammy alishawa si ba TikTok ba comedian walabawo Coco Must Shine ne Coco ya Sammy alishawa si ba TikTok walabawo naye Sammy alishawa ba comedian standard bakola comedy store like ndaba batera kulangalanga mwinda so bali ba comedian okitegera to so kugamba nti mbijja ba TikTok Sammy alishawa no obo mise for the business mu party endala ne yo comedian bategera walaba Nahiya Washiba yaliwo walaba Koko yaliwo walaba ani omulala Wedi Boy ye muyimbi already ye kati muyimbi walaba Wedi Boy muyimbi ayimba of course kale tu ali awo kubera naye akubira ku app ompozi ngongamba tanaba kwezuula eno esinsonga naye nga kusinzira Mulezo yo mwangala era bwe musanga olusi mwochayo bandina naye ali creative bobola ba TikTok page ye alinga blogging agala blog agala kuyingira mu TikTok content making na kuwa amani mutini badena yayimba yes ne alivastyle kale amanyi kyakola amanyi ngejayiyamu TikTok yo kujijjako seto manyi TikTok yo giraba ate mwana yafuka business ate mwana muto akyasobola okukola ebintu ebisinga bingi walaba guy bamita katungulu ona atalina matu alina matu ajaga kubuuza jo alina matu katungulu bamusazeeko sawa kusayo walaba MC Scorpion comedy oli guy working sawa oyo mwana walaba King Form yimbi yaliwo walaba bano ba Kaiser and Bobosa ababana abayimbe nyimbe naku zine trending amanyi kuba omulabino sibewo eba kankubo mulabbi sibimanyi ababana balina nyimbe eziye olwe balina oluyimbo olubadde lunyumira omwaka guno lwasima lwakuba obulamu obumpi nalikoze sima ebintu bingi boyo bali talented so webale nnyo so kati bwe tudda mu bintu by'aba TikTok abo sijja kugendayo nnyo banze by the way kati zikankubuulire bro nze nkulidde wano nansaba nze simanyi kwanza embeera ne bakyali bange ne bagamba ni lwaki buli wokola ekintu tugoberera waliwo omuntu agamba oba watuloga okitegeera so sigamba nti waneewaana but I never sikola nko kintu kyange ne kinsala I think ekintu kinali nkozeeko omwaka gumu 2018 2022 twali 2023 nekigaana it was my show ginategeka walogade ginategeka ekachiri nkuba netonya netegeseyo palaso emotoka yange yasooka mwe bagitwalira bamanerenda that eyo kayo kati nayo nkuba yatonya olunaku lulamba nennemeso okufuna abantu abawira naye inze sitegekako kintu nekigaana so musajja wange yategeka keyo saagala kwogera linnyeni ati naye atera mukwano gwo era mukola mwenna saagala kukyogerako kyali wange nnyo akola ne kumpewo Nyash boss Nyash boss wange enkuba yatonye I am doing right no bulamu I think this year
buli mwaka alinga buli mwaka tukikola kati kiregeeza omwaka guno Katonda yalina kyamuterekedde kuba yamulemesa losizaaliwo tapowa abino yakubye tuni kushaba otonagiwulira yakubye oluyimba Chokoyo no MC wange. BBS ino mukozi ali talent. Sayo na bamutwala. Sayo na bamutwala. Amativi gamutaddeka amaso yo microphone nene gyayina. So oneza olunaku olosebo omusajja stari saidize yekira wali yakafo umanyiyo. Nali mbigoberera kwa nali olunaku nikoze ku tonic. Asobola kugenda mu bikira. Naye nalanga tukola buli kimu bana. Wagenda yenkuba yatonnya. Nemushe enkuba neetonya enkuba yatonya even before nengamba ya kati bambi lanks nenga lanks venom one love brother one love alhamdulillah Katonda akikubalire guno tukyadda wali ku kibira ekyaba tikitoka kyo badde oliko kati ba tiktok abo bwe baba bazze tugambye nti kale bazze ku press conference ne batajja ku kivu do they help you bagulayo tickets oba no katika kambere open eri buli muntu ali andaba Onzo olabanga maka produce mbana mikwano gyange ekinnansana era buli muntu agamba lwaki aganya abantu b'ennansana lwaki aganya ennansana bo abantu bali balowooza ne wenda abafunye mu kumaanyi oba ku kafeemu oba like obusente ngenda va mu nnansana oba manyi abasinga waafunamu alowooza kuddawa kyanja kisaasi ntinda biki naye nze nabagamba tesiva mu nnansana nsaba Mukama Katonda akinkolere tulaba nti kati nsula muno badde nsaba bwekuba kunoonya sente guno mwaka newe mba nfunye sente zizimba njo bazigula nnyumba ewedde nzimbe mu nnansana ebyaddala nze ettaka likyali mu ozaalibwawo nze nzaalibwa Butambala nze ate sizaalibwa nnansana ne Justin I like nayagala ekitundu kino ekitundu bakivumirira Bulandi kati ate kirina ebyakyo kukivumirira nebeerabira ate kyakyuka kati fade otwa wekyakyuka ffe tukiwaana nnyo kati buli we tukiwaana babaawo abakola ki nga bawulira abaana baagala ekitundu nansana amasitowa gali awo makkati era wa amasitowa oluvaawo ku poliisi then odda wali wano wetuli ku masawa kutwala nusu 10 nno ne yasinga ofule nansana famous waliwo n'omukazi yakubanga nnyo ku radio yakubiranga ku nansana ku masitowa kati ebyo nawe nga tonnayogera ebyo fe tulina omusajja yafuula nansana okubanga buli omu agamba pasita bugembe pasita bugembe abo balaba pasita bugembe oyo omulaba nti kyaki yakuba nogenda mu mawanga ki bamanyi pasita bugembe ali nansana kyaki ate mariachi Mariachi yes kati tugeze maji osomusa yes ali organizing nansana naye pastor Bugembe yateekawo ekintu buli simbo ye nansana agenda okujjanga red star okategedde nti eyo simbo ye nansana ndi chachi ya pastor Bugembe eri nansana nti mu kyasoka okutegeera okategeera kati ba Mariachi bonna nabo bagiwaananga ffe bwe tujyogerako ate ba Mariachi bali badde bagyogerako nnyo era bagyagala nnyo kwe basomedde ku bakulidde ffe tuzeeko bukulu ekitegeera kati yowayi nga tuvuddeyo katini nga tebaakuyisa genda ew'omukulu mwana sinombuze tukigisabiraani kukolera tukyali kuba tiktok abatajja mu kibiya kati toli nedda sewo nze bayithawe kati kale kansowe nkujja wasinagera kuba tiktok abatajja nze sikolako content wa byabufuzi wali omulayo ku page yange naye ate abagikola nga babaleseeyo no content inena kati kisinza ku basically content gwokola nze content wange ina basingide ku business zemtambuliramu ondaba ntekayo baba mufanicha tonic yakamwesi power king kasubi okategeera alumatali kumeje abatwala abana ku kyeyo makampani gange abakuyibirirawo kyogamba akasimu kaba kujja ne kagajangu ate kajja kodda nga bagenda mu campaign abana batwala ba bloggers nali wano bloggers omukulu gwange baagala bagenda bakukozesa bankubira essimu abana ne bagenda nkubulira bagenda nogana nagana yes
ukimanyi kati singa gwe nanyini akamwese nedda muganda wange kati kale aba YouTuber bagende otawe ebizibu bagenda okugula nga bavuddeyo kati kankubulire waliwo ekintu nga si passion bakita passion like nga si toli interested kati nze si interested mu politics yagaana newengezaako ngambe nti mpagira ono kigaana neŋŋamba nze kasigala okulaba bulabe bintu olinganze okategeera so madde manyi ogenda kubeera nga bannaffe abaakaabye nedda banonye emirimu mundabe kankubulire buli TikTok eyawolomye mbu tebamuyise banoonye emirimu bonna bali awo tebagala kugamba ba jobless billionaire jobless ayinamu ssente tebakujjonkere not as a name of a person ningamba kyogamba no ng'ovudde ku ki jobless yakubako ku kyeyo sigambye jobless as an individual nze kiga kyogamba ba jobless billionaire tebatwetawa jobless tebagala kunoonya kati olaba bona abaana bali ku TikTok abakaba baite bampise bayise gundi oyo tayogera ku gundi tebalina passion nate inagwe nawulidde agamba ojja kundaba oba tongaseeko ojja kumpulira bayiza tebalina mwoyo gwa kibiina ng'abana abaana bakolera NUP okitegeera nsensinkera kumaninda ba King Fabo ne bagenda ne bayiriba baaniye nga olaba baagala kati bano abantu abali eno bo baagala ssente kyanjawulo tebalina mutima gwa kwati kati kyangu nnyo abantu bakutadde ku lisiti wagira muntu okikujjako gamba yes tebalale naye kasaazi empagiro niyo wange mugende n'oba wa support mugende naye maama bonna abaliyo bawolomye njala anyway nze bakirayika baba wadde nze bakwasiri TikToker bwebuzi toli TikToker olina numbers no nze nina numbers ate jukira kati nze ndi businessman ku TikTok kati nze siri TikToker kuba nze nyina emirimu gye nkolerako ba TikTok waliwo TikTok nze mpulira ba TikTok bavuma nnyo kati nze nagamba asijja beera TikToker omanyi buli kaze ka TikToker kati nayagala nnyo neewala okubeera TikToker okay now ate kibawo ndi bakuyita TikToker naye nze nkyewala kuba nze nkolerako business bamba TikToker naye kimanyi siri TikToker kati Maka Pro oli host yandi by the way ate gwe top that is a big brand bro gwe top oli host oli top yes angambye mu Kampala gwatasinze night sezikuba nawe okimanyi buli bala kati gwe neze night zo zonna zembaddemu sirangako hostinga bwatyo nze kati sometimes ntuula ne neebuuza mu okikola otya abantu obajjawa bavaawa buli omu kusanga ng'ajjidde ku maanyi ga Maaka anti kati laba kati kankubule tese kola n'abantu nga bakwagala ge mazima mu kitundu mwova make sure nti bo tebatwagala bonna okategeera era Yesu waliwo najja n'atuula nga yagala kulaba kikusaze oba kikutte najja ng'apima mu n'agamba tekajja gisobole amale gagendayo ndabe bwe bigaana nseke bali abava entebe ne bagamba tugenda mu night za Maka Pro zikuba wakwakamwe zino okuba leero neno waliwo ku kyalo eno ate ye nga akupinga night zo zireme kola ki kukuba okategeera so kati tesi abantu baba bakwagala baba bakwagala nze waliwo wentukawo ne ngamba naye natandika olwokusatu nga tewali bantu ku tonic mba ndi awo night neekola ki nekuba ngogenda olaba abantu betubeera nabeno mu Nansana ne baga kewakoze night sofa oyinawo amabaala ameka g'okolera no obudde buno for now oguno omwaka mbadde nayagala nkoleko buli omwaka oguwedde nayagala nsoke nkoleko nebbaala emu abantu balabe nti ebiba bya ddala omanyi nze nyine ebbaala gye nasookerwako okukola wano mu byonna sijja gitwala bubi bajjogerako bubi eri kalyawo Nansana sijja kkawalinye kankaleke kubaka nedda ebbaala gino abantu bagimanyi ebbaala gino abeerako Nansana ginakolerako ebbanga but they don't value eri nga ku gundi bagimanyi era mu komenti ojjajjanga bagiteekawo Maka Pro nakwatira eyo ebbaala nga nze nyina n'emikwano gyange emigaga nga giŋŋamba watutamyako akabaala tujja kujjayo akabaala Maka okitegeera
n'ogamba ampambe ebbala yange kwenkolera nfunawo ebiri nfunayo ekyesatu okitegeera so naye tebaatuvaliwinga mu biseera ebyo tebaatulabamu Maaka kino ekintu okukuweereza night okole n'obeera host mu nights ze bakuwadde ku bbaala bwe mala okukwata ate ne bakuggyako omulimu ne bagukuggyako tekinnantuukako so bakikola bano ba hosts abawansi I think ekyenkola nkimanyi for almost kati nina experience y'okukola mu mabbaala ndowooza mazemu kati emyaka giri mu 5 enakudda kati ndi awo kati ngenda weza ku Tonic ngenda wezawo omwaka ndowooze mu gw'omukaaga I think na signing contract ne Tonic mu gw'omukaaga omuyo omwaka kitegeeza ngenda gumalayo eno naye ne mabega mbadde nandi mu mabbaala okategeera nti situka tekibangawo oli najja n'aŋŋamba twali twakuwa night ne tugikuggyeko nze yeegoba akitegeeza kyapeninga ku bano bawansi kisoboka okwapeninga kubanga kati nze waliwo night waliwo ebbaala emu ekyengera neegoba nakeera ku makya netunuulira nga ebbaala sijja gisobola gikolera awetalina bantu aweeva twalina bye twayogera tutuuka netugaa neŋŋamba ino sijja sobola nga management ekifo manyi waliwo ebbaaji onaakola oba ogiraba ekifo tekiri gundi nnyo tekiri hypo mu bantu bakitundu mugamba twogere ku kintu kya management sorry nina kyenjagala okubuuza ng'ogyeko kale Tonic ekituufu kiri Tonic ogikutteko nga tulaba era night yo y'amaanyi buli lwakusatu n'olwomukaaga ate ze zikyasinza okukwata kaakati bbaala yakiwano e Kampala gyoganje njagala kati bampeemukko baginkwaseemu guno omwaka ne bamala baginkwasaamu gwe bannange ggwe muliko biwero ebbaala zibiri zenkolera nkolera Parking Kasubi olwokutaano mu TikTokers night nenkola ne Tonic olwokusatu n'olwomukaaga Tonic kati nze kino kambeere brief buli muntu ategeere obudde buno Maka Pro gwali naye obudde buno kyali nze bampitira amabbaala mangi naye ebyange bya contract kyekisooka okunnemesa abagaga b'amabbaala baagala nnyo okukozesa nze manyi kati kankubuulire mu nsi eno obeerangayo n'abantu abakulya emabega nze nyina ba Doni Makosa abo balaba Doni Makosa oyo yajja n'antuuza for almost twayogera essaawa nga 5 nga ŋŋamba olina ky'oli va mu by'okwegaya n'omuntu akuzalawa atya maanyi go okategeera aba alaba alina okunafuye n'abantu baleme bakuveeko naye abantu bakuliko bakwagala okitegeera so kino sijja kulimba ebbaala zonna nze buli bbaala eriwo ey'ekampala esobola okumpa sene so gikolera okujjako mulimu gesasa kukolera wenga gwe tolinaawo gy'osobola gamba nti ndyepikira kati wulira kati obudde buno kati nze ttiimu gye nnina negiri nina eryabagagga n'abantu bange abaana abaagala okyakala ne bontwala kololo nkolayo night neebeeramu abantu wepikira kololo wonna nkolerawo nenfunayo abantu kololo ogisobola ngisobola kati ate lwakuba ndi wamu ekyenjawulo ekiriwo abantu ssente zibajjamu togenda nze omanyi nze bontwala ku bbaalayo nsooka nenkola ebintu bino biri wammanga saagala DJ wange abonebone na byansasula MC wange saagala abonebone na byansasula saagala ko host ajje ku counter yo kubanja ko host omutegedde yono omwana omuwala gokola naye nga naye alinamu amaanyi ge n'abawala alinamu amaanyi ge ko n'abagagga abalala ali connected mati tukolera ku mikwano ekitegeera saagala ajja ayimye counter kubanja ssente njagala byonna bijje nga bikavaringidwa by Mac Pro kyobola abantu olwera aho ku Tonic n'owulira nga host agamba ba DJ nagamba tebansasudde by the way kansoke mpe management ya Tonic mwebale nnyo kusasula abakozi basasuze teri muntu yenna abanja Tonic nange kenyini sikirako ne mmanja Tonic Niata osobola amabalama aga complaining ako bya. Wacho sukulumiza Tonic. No Tonic. Ozi management yawukana n'abakozi abawansi. Management babeera bali abo kunti kukati. Top kali akachika kagamba ti Mac Pro yakoze olwaleero I know receiving a sente bweziti
wabaayo abo naye nga tebikwatagana ba waitress okategedde waliwo bano abakozi abalala abali mu gundi kati wabaawo akakiiko akalala so nti kitegeeza nti nze kyekyannemeseza okukola contract n'amabaala amalala era buli bbaala enjagala ndi wendi naye ate mujjukire waliyo bakompetita benkola nawo nights nga bagamba akasajja ko ne kakola olunaku bwe ruti tetujja sigaza abantu tebanjagala kati waliwo omuntu ng'alinayo night ye katugeze nayo Sunday kati Maka Pro n'okwata night ya Sunday nga tezirina abantu kumushiwaza kati kankole sikwewaana naye okimanyi nti Maka nze nakola olw'omukaaga waliwo ebbaala ezaggalawo olw'omukaaga nga zaali zikola blood nga tirikyalina n'abantu lwa mukaaga naye nga si lwaki Maka naliwo nga tebakulaba nga bagamba atalina kyali naawe oyo naye kati obudde buno nsi yaggazaawo ezo naiti zaabwe abantu bonna bagwera ku tonic okategedde nti kati bonna ngamba nkolera ebbaala eddala ngenda kwata naiti y'olunaku ebbaala kwekolera likale okategeera abantu ajja kugamba oba kasajja kiki oba kasajja naye nga amazima for sure ese nalina n'olwokusatu lwennyini lwenkugambako nalina ebbaala gye nali nkolerako olwokusatu naye nayo kati ogenda nonoonyayo abantu nga balubatu bonna bagwera gye nkolera ku lwokusatu kitegeeza waliyo omuntu aliyo nga kati obudde bunannwanyisa bulwanyisa gwe kyolaba obudde mwemwe kyemutendeza ne mugamba kasajja kakabi katoopu kawostinga naye nga waliyo eri abali mu kunnwana bulaadi nga bakulya emabega bakufulokota mugamba omusajja ebbaala kati kankubulire ebbaala weetuukire okuggalawo olw'okuba Maka Pro yakoledde ku tonic bonna abantu ne baganga nga naali ewa naali agamba ngenda ku naiti yo mwana Maka okujjako ekyo okugamba nti Maka ya hostinze wali abantu kati nganze mbadde enkuba ebbaala eddala naye Maka ya hostinze tonic gye ngenda kyekirala ekyasinze okutta amabaala g'abasajja kati bukiriwo ekiti manager si yenannyini bbaala si bwe kibeera manager ye aliwo kujja kukwasaganya Maka Pro ngenda mukozesa leero ayina badijje bameka ayina bakosti bameka ayina bemusi bameka babloggers bali bameka omanyi tonic gwe yasinga okuwambira awo nayo munasonye okukulembeza nnyo tonic yasooka nekwata nemanya omugaso gw'aba ba internet ba influencers negamba kitegeeza Maka wabeera ne influencers newabeera nono n'abanga ayisaamu ebbaala wano wakola kati wali amabaala kati bamanager balowooza ate bo baba bakabi ku bano kati nga kuffe bakosti oba bahosti kati ye manager nalowooza asobola okukola gwe kyokola ki kyobolaba nze bwe mba ne boosi wange eyampita ku mulimu mugamba kimu byonna bikole ne buli kimu ntunuulira ggwe manager waali ne however manager nti akola omulimu gw'amaanyi era omuteekawo kwandolinga bintu tomuninaanya nnyo kundaga nti ate asobola okukola kyenkola okitegeera oba manager waliwo tasobola kuleeta abantu benkola ki kitegeeza sales zonna ezijja mu bbaala ne woba ompadde miliyoni bbiri oba emu kitegeeza nze avunaanyizibwa nti leero tukoze bubi leero tukozeyo kitegeera nange oba okiraba nawe oli muntu mukulu kati ate manager ojja kumunteekako anyiize tuyombe tuleme kukwatagana ati waliwo manager waliwo hosti waliwo waitress waliwo bouncer abantu bonna batta ebbaala nze nnina obujulizi of course manager asobola okutta ekifo abantu abadde bakyagala nekikola ki naye ate nze nnenya manager you're right kuba kati omukozi bouncer oba waitress tajja mmanyira customer nga manager oba supervisor oli okategedde omukozi kitegeeza bouncer nga tannakugobera abantu ku mulyango manager weeyisa otya munda kuba manager oli mutwe gwa mugagga alize nina ebbaala gye njagala sijja gyogera linnya naye ebbaala erina lo ebbaala ewuliriza nnyo bakasitoma baleeta ne list ne bagamba eno wiiki ono omwana nono be basinze okufuna credits ennungi ono yakoze bubi ono yavumye kasitoma walayo omuntu gwe wasanzeewo ku Monday Friday tomusanga
kuba yayisizaamu customer amaaso and that makes a customer happy. Omwana bamuyita Agatha. Waliwo n'akala akaddugavu awo katinitini bannange kana okatumirawo ne kakuleeterawo kyekaagala. Ate kati waliwo omuwala omulala gwe batumawo okutoniki kati nze nedda si mweru mweruyeru mwanvu si mweru nnyo naye kala ali rude nzize n'omugagga wange nze amazima ge gantaya Eddi kinuma ulira Eddi kale kasoke kugambe soko ulire kale soko sina kwogera ekitegeeza namwe mukibona wonabuuza ku bamaneja b'amabaala sijja kuwa names nga wali abanwana ng'oli agamba oyo mwana akola atya ku bbaala eryo nakino agende mulabe tutasigaze bantu bafe okategeera kati tuli mu bbaala badde maze oyingira ebbaala kati awo togendayo kati ekibuuzo kyange kikinako nina ekibuuzo kyenjagala obuuka maaka kati nina ekibuuzo kyenjagala obuuza maaka katini ekibuuzo kyange kiikino Maaka oli mufumbo si mufumbo bannaye nedda nagoba bimuli byankubi bbiri atabuuza ku kyawo oyinza okuba wabigoba olw'okuba olina amaka oyinza okuba wabigoba olw'okuba olina amaka ababuulire ekyobufumbo musoke mukireke kati okusinzira kyendaba mabalo omwo muwayitira mulimu ebyana ebina kati ate awo ekyo ekibuzo kirungi ndeka ku bantu leero kati kambabuulire strategy y'amabaala bw'obanga oli main host kyosooka okumanya weakness yo baba bakazi Maaka bagamba weeraga n'abakazi bagamba weeraga nze akakale kaagala keeraga tekaagala mmanya omwana yambalaga ntu n'akuyitako naye nga Maaka atunula eri ate kati singa nkyali nabo kati nze okimanyi nze nakyawako nze nalinako girlfriend naye nga tanneesiga era ekyatwawukanya butakola ki butanneesiga okitegedde ani ajja tugamba amazima kati wamma nti nze ebbanga lyempangadde n'abawala nakola mikwano ngezaako nolwanolutesi gwetesi osobola okubeera nange ebbanga lyonna naye nga sikwana ensonga lwaki wagoba ebimuli abantu bagamba naye abeera nabo abona bawesti kyagala osobola okulwamu gwalya kyekyo nange otesi simukwatanga kwede ku kisambi yadde ku lugalo yadde mu ngalo bwenti ate lulye ate nedda eyo tuveeyo kuba olwedda ngambye omufaliso gwange ku kitanda kino gujjaako kati yagulaba atya mwana jakasala mwana kakati wamma ekibuzo ky'obuuzizza tukolera abantu oshuwa nga ntunudde mu kamera nagezaako okunnyonnyola abantu nti kyokka ekigenda okukuuma n'abo abawala butabeebakako abo bahosti abo kyogamba osobola okubeera enjala bwoti no nange sigamba ndiseegatta ekyo mba nnimbye naye tewegatta n'abakozi bo weebale nnyo nti neegatta olidde nange nyinayo abantu ng'oli agamba gwokutte gobba nazibamu awo okitegedde okategedde awo bennyini ofunayo bakasitoma abakwana abakazi nga balinamu ku ssente be bayita bamami kati okuggyako ate ekyo ekibuuzo ky'obuuza kirungi ekyokugamba ekyabagagga abagagga yes abakazi abagagga mbafuna mu inbox yange naye lwakuba nti sometimes oli ajja nga alina ebigendererwa bye birala ne mwogeramu n'olaba nga toyita okitegeera kuba ekiri kyonna kikyasinza okunnyumira mu nsi eno okukola nga buli kye nnina kya Maaka Pro sirina mukono gwa sugar mami sirina musimayo ono omukazi ampitiddemu wano eno
ebyo nabyo nasoka okwesonyiwa nga nnumbye no gundi gyendemu obeganye nga nenseera kullo oba yajje mu kamera nze mukuyita maama kati maama Mark bro mwaka 2025 guwedde tuyingidde omwaka 2025 ne olina akantu kabaddoleseeyo kombuuzizza bamaneja akabamaneja ako akabamaneja amabala kyabadde kitya kyekigasuula bamaneja mulimu bakosi kati kyo nagambye abamaneja balina omumanya we bakoma ku mirimu gyabwe tugeze obanga osazeewo n'ogamba gwogenda okutwala ekifo kino ku night zino kati manya komaawo oba erinnya manager bajje balikyuseemu babawe ekifo ekirala kuba kati bwe bakwata manager bamuteeka mu bbaala abalowooza ebbaala lifuuse lirye usually manager yogugwe gubeera gwa overseeing ate kyekibula mu bbaala overseeing ne kati buli omu abaako ne role ye kati waliyo nze nakolerawo ku manager najja naye nga ne mu bbaala temuli ice cubes obimanyi zino bibateeka asimanya waguze bottle naye nga manager akola ice cubes ne zibula mu bbaala n'omubuuza kati byoleekaanira byebiriwa nga ne buno obutono bukoze eki bamanager balina ebintu bye bavaako okulaba nti kati kinga ne supervisor mu bbaala ebintu bye mulina okulaba byebyo tewali bottles gundi asinga kufunda bottle bweziti obuntu obutono obunyiza abantu tebabufaako tewali girasi tewali disposable nenajja nakulaga nti akola nnyo ne tonic yayiza ogwo omuze ogwakyati tonic sewo tebagaba ice cubes ku muntu waguze bbiya ate nga abamu nze nsobola okugula bbiya zange 10 naye lindako nedda awo kanji defendingemuko oguze bbiya ya 15 oluusi oguze ennyogoga sisabangako bbiya kutoniki nga tannyogoga naye bakuwadde bbiya nnyogoga oyagala ne ice cubes ate omwenge guli eri balye omwenge gwokya ate gwo bagenda gunywa batya kati kankubuulire akasaagala kuyingirira mabbaala singa nkubaliramu bbiya beje bajibulye bamusuuliramu waliwo ebifo nga biri corporate nze ng'omu nyinza okuba nga sobola spirits naye mba wemandi wakunywa omwenge ngwagala nga guli very very cold of which one sinawo fridge wange sometimes kati fe abamu tuba tuyingidde amabbaala tugenda saawa 7 mukaaga awo 7 ojja kusanga nga bbiya bamu awedde mu fridge nga bakateekayo bbiya osige bakuleetera bbiya nga tannyogoga ogenda sanga nga ogenda kusawayo ice cubes naye omwana n'alyoka akugamba bw'aba tannyogoga kizibu nnyo okukwatagana naye kati nze kinazuula kuba kati nze onaba wano nze mpeesinga ebizibu by'aba customer abange ya already batuukirira gwe kuba baba baze kulaba ggwe already batuukirira nze nti kiba kizibu nnyo nze tasi wajja n'angamba maaka nze tonanga tera ne giraasi mu toniki ng'olimu weekolera nze customer ajja n'angamba bambifunirayo ka giraasi naye waliwo abantu abalina embeera mu bbaala nga ye waitress teyakwagala n'omutuma egiraasi n'akugamba ziweddeyo n'otuma maaka n'agikuleetera nga teyakusiima nga teyakusiima nga simanyi mbadde nzijanga mu nights zo nga simanyi kati nze nagenda mu Power King nentumya omwenge nasooka nentumya eccupa ennene twasooka nentumya eccupa ennene big bottle oh my god Donny Eddie in the building kati munnange sikwayagala ebitaala nga wabaawo ne kompyuta aleeta yasinga amaanyi yatumya n'anaaba nako kaliba wala mu pale ne Donny Makoso ino okiriza nakkiriza nze natumyayo emu yatumye eyokunaaba mu ngalo n'eyokunywa webale nnyo naye problem azia ate waliwo n'abazinaaba mu ngalo balina zinaaba mu ngalo abo nabo tusobola bakubamu waliyo omuntu ng'anaaba bboto atalina ginaaba mu ngalo naye ng'olina ojjonkera onabaeze nkubuulira waliyo omuntu ajja n'anaaba bboto nga tolina ginaaba nange namulabakaawo neze badde kyakunyumiza waita abaana babboto mwegendereze ebintu byo mubireke ga Donny Makosi bakaliba basobola zinaaba nange waliwo yagigula n'aginaaba ate nga talina kyakunywa ani
Oyo solo dire ayite ekyala n'agikiira wa mutwe. Ka challenge by the way. Baje babutandika. Naye mulekerawo n'ababoto atasala n'ababoto sebera gwa mabandi. Omwana n'aba ku toniki wale omwana n'ababoto 7. Ezachi. Ezabereya. Kati wali abajere banababoto katenda n'ababoto. Ne mabala amala tubalaba. Nana abayo kamu. Nange namulaba. Ali kunabako just wano kunjala we basi. Mu bulumi obwenjawo. Ne batagimalamu. Omwana n'alyo kazi yo walinga kati Doni Marcos kulomukaaga. Doni Marcos nazula azinaba. Yagula zipo. Yogera mukazi wajja kunyiga. Tugenda mu Fizi week. Tukalekako. Kale tesa janna abasoda wanda abaswala. Nenga tesi yeja lu. Aja kujja bagambe mu Otegera. Asoka yo chikoko. Muleteo koko tanao. Kalabono gundi ali muzungu. Ali muzungu yatumya akao Coca-Cola. Najikira ye musiramu. Najira mu kitilala. Najinaba. Mu kitala. Mu kitala. Ali muzungu yako. Nalyoka afesanyu. Nagamba na kati ba. Aze kati Coca-Cola ngenda jigula ebbeyi ya gundi kuba sinywa mwenge. Yerete Jajigulira mu bbeyi eri. By the so gula Coca-Cola. Naye nenjigula nga soda. Nibajira nibajikuyira. Basolo chikola. Basolo chikola. Anti nga gojiguze ebbeyi. Koko ya mitwale 5 tufijigala chukunaza. Koko ya mitwale 5 chupa ya soda emu. Yankwe wali. Batufunye kama. Bankoze kunyimiza ku parking omwana yatwala bya nga achali mu chupa. Banange nedda. Channu mane kati njaji ki. yatwala bya nga atali Biye mu. Bya nga achali. naye bannaye ba waitress muleke okulabisa abasajja. Omusajja agenda n'agula bottles ze nga 10 n'aziteekaawo. Ate kati bayiza akaze. Akwata echupa ze 10 n'aziteekaawo. Kati nanywa wanywa n'alekamu hafu n'ateekaawo. Nanywa n'alekamu. Naye osanga chupa 6 zonna zirimu ka hafu nga tayagala bazijjeko. Kaba waita mwate Muwomba babaji. By the way, it looks bad. Wotumye chupa zo 10. Onywako buli kimu n'olekamu zonna n'oddamu buto. Nozinywako bakayize. Ate tumaze. Kati weerabira n'ogimalamu by mistake. Osako okwata kachukulu n'okassa. Naddala ezo ziginise zitalabika. Osako kachukulu. Naye bali bazikola bwe bati. Mark Pro ngaho si omuku bakulembedde omwaka sokopeyo next 10 ezikulembedde muguno omwaka ngamba host gundi night ye eliweti ekwata abakuddirira abakabi ombatano kati kamba bulira amazima sisi bakuddirira njagala ezawuliddeko mu ggwanga kale ezikulembedde ombatano ba Kampala nga night za mabala ngaza mabala nandigambye abakuvuganya naye tewali akuvuganya kati gwe zimpe ngoma nti night eri ekwata wano kamba bulire host event e Kampala sila gashumba waliwo oli omulala Fiki yagwa DJ Fiki Fiki yagwa DJ Fiki bye African Monday yaddawa kati kino sikyogera mu bubi sikyogera mu bubi tali inspiring ako yatali inspiring nze nange ekisooka complaints zaali nyingi yali tasasula abaana yakola show ku tonic n'afuna abantu 5 kati ngozo obonyo Fiki tasasula abaana omulembe gwaggwako yes aizo bakati obutasasula bwe kyali ekizibu anansonyiwe kyogera obubi no mazima galina okwogera omuntu alaga akushowing off nalaga nti ya top nga nawe olina kyoli naye ndowooza omuntu okweragako kale anyway kale tubadde ku lisiyo asopanga ina night ngekuba bazi whatever ekyo nekigo otuwadde gashumba shira gashumba waliwo bano bagayi batambuza nnyo night yabo eri ku balance panda ava kwoyo waliwo no Brunoke no edino nao baka Simba ki African Simba watandiseyo Africa Simba ki familia no kati kamba kati by the way mulimu night kati tugende 5 nze buli top host ngamanyi wakabi nze muwe bimuli ngakiralingidde ebbanga PM Empire eri etya
PM by the PM Empire batambuza bulungi ekintu kyabwe era PM Empire simanyi bakitwale maaso bajja kufuna by the basoka kola bakola ko mukutu gwa TikTok kubatambulizaako night ezo ate ono omulenzi anogundi yani no mbadde ngamba African Simba kimanyi bebo African Simba oyo wa kabine shiraga shumba ate gundi ono walona akola ne Hashim yani Kasmil oyo MC Kasmil MC si host no MC bakola nezi Tony yakola ne bandi ina bandi yakola nayo made manyera net gwe baji no ajanga MC so wazeyo gundi endala bagiyita Night Wave Empire never Night Wave we bali ne by the way kati nze kankubulire inze buli host zo maisikolira mu competition okujja ngo liya yagadde competing nawe ayo competing nange ate competing nange obvious so ogenda kugwa kama kajja kwawe ogwamu andi kati nze competing nange competing nange utekako drop pressure ese wanu ese kati kankubulire nze natali okola yeko ngawe nagambye ku tonic wali amabaale eno ginasigala nga gaagala okulaga nti gapika kyenkola gakisobola gaagala koza nengamba kale kamba weemu nemba wamu nenkola olwokusatu neswa nemba limba nenkola olwokusatu okimanyi nti tonic nakimanyira ku ggwe of course kwa era nze na tonic nali sigiwulirangako era eze night yali yakatandika ye yagitandika baali bakola ebbaala naye naye era still ono nga tannagenda nze nali sinnagiwulira eyo ebbaala kiri kyeggambye nti kyajja nti nasala nenkola olwokusatu nembaleka ngenda okuwulira bagamba otasobola Saturday baali bagiwadde Sefconani nedda yali Saturday Costa nagirabako so nze nsobola kati kiri nsobola okuwaamu nenkuleka nawe ngamba nti olunaku londwagala mbanyiro dutwala nobo oyagala ndakyenyagalira nina abantu benasuuluza olw'omukaaga mabaala nga ye agamba abantu bange balagawo nga tuvawo kati bonna erijjamu bwe nkwata mu lunako ne ngamba kati Sunday yo njagala olina okusaba ennyonyi okujja otwala nange ku mmeeza oli serious Sunday ojagala olina gwokanga no ngezesasogamba n'olwokuna ndwagala sogamba olwokutaano ndwagala olwokutaano kati nduyina sogamba Monday njagala nze sobola okuyimya ne ngamba kane okusinziira ku bakompitita bennina lwakitwala lunaku lwa Monday luno oba olwokubiri kitegedde okujjako nga nkulesse ne ngamba kati kanduleke buli kakodyo komanyi osikayitamu okubeera ne bakasitoma nkamanyi sokombe abataano abakulembedde ababadde mu guno omwaka bokakasa next zokakasa ettaano zogamba ezibadde zakabi mu mwaka 2025 ezange nebwezanga sizo generally night kati kambabuulire waliwo amabaala agakola night nga go tezirivaawo nga oddo olunaku abantu balukwata gamba omuntu ali ekawempe waliyo ebbaala ekola Vegas chill out eyo olwokuna yawamba lwawamba Blood ne wowe okola night olwokuna ka Vegas ate sije batema kati eringa holo ekololoka manyawe kawempe kayinza okwettira ate happy boys by the way kati ate wotwatuze night zaazo kyobola ebbaala yo yalemerawo olebe n'abakasoma baayo oba kawempe oba wali bo beegoberera kati izo night zaazo zonna zikola night ekola ne Sunday gikola okimanyi ebbaala ekola ne Sunday nti naye ereberamu abantu kitegeera nti erina night zaazo zonna zeegoberera kati bwogenda emakindi eyo waliyo climax enayo night yaayo nayo ekwata naye tetujja kgenda nnyo nze njasigala mpaana night zange mwana lwakusatu na lwamukaaga ku tonic akabwesi ezo ezitali nga teziriimu sokompeku neisedala zowuliddeko nzikuba of course shiraga shumba yalina night eruda aura alinayo night waliwo akavubuka akalala bakayita Mr. Influencer okamanyi
Shiraga Shumba ina ekololo wali abantu kati abakwandi ekololo night zaabwe amabala osigaganiga taking over amabala ne gaba gekolera naye nga nayo amabala gaayo gakoze kyamaanyi mwana kuba abantu babeera bowadi eno obawulira ku kololo ya okitegeera lwakuba nti eno kyetubasingako tulina bafaani abaddala baddayadi b'amabaala abaddala tebamuvinga bw'asalawo nti agenda abeeranga buli lwakusatu ku tonic abeera ku bw'asala olw'omukaaga ndi abeera ku tonic abeera ku tonic aleze era wegendereze bakasoma baffe baawukana bakasoma bange aboolw'omukaaga baawukana n'abaki n'abasatadde batono nnyo abeegattamu okitegeera kitegeeza n'olwokusatu yatuddewo n'oluddako yatuddeeko beeyongerako olwensonga ebbaala abantu bakola ki bajagala olwo nnyini kati kale yes mubamba main host kuba ba main host tebajja kukyuka no si ba host okukyuka abawala be baleeta sirabangako tonikinga bagikomponinga kwekyo amabala nga bage bakomponingako ebyo ebintu weegalira wakasaga gamensioninga bakomponinga ku mabala abawala obutakyuka weegali nefe abaffe abapya beeyongera naye oli yakola ssaako ye kati wale ebbaala nga zo zakola ssaako nga bawala tebakyuka kati ku toniki era n'abasajja abajja okukyala bagamba abawala bavaawa ekitegeera nti alaba faces empya mu toniki kwe ebbaala nze buli bweposinga toniki nfuna abawala nga baŋŋamba tujjeeyo naye nga tumumanyi ba tiktok katujjeko eyo baabi mu naiti zino tuziraba ku tiktok ekitegeera seeza tufuna abawala abapya ab'enjawulo